waffe omulungi ali ku mukutu guno ogw'okulima n'okulunda. Nsanyuse nnyo okubanga tuwuliziganyaako oba tuddamu na taata okubanga tulabaganako omukutu guno. Mwebala basubscribinga bannange, muli mikwano gyaffe amazima. Naawe atanaba kusubscribinga ngola video zaffe amazima nkusaba nti nno subscribinga. Kasobola banga nyambadde bwe nti otegera butegeezi nti omulimi wo aba ayingiddewo ate era omulunzi wo. Tuba tutama tutyo nga tugabana amagezi mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. Olw'ensonga eyo gwatugoberera omukutu gwa kulima na kulunda Uganda. Ffe twagala tutambulire ku nsonga ez'okulima kubanga ebimu kubimirizaawo eggwanga lyaffe Uganda. Olunaku lwaleero nnyimiridde mu kirime eky'entula. Ebintu binaamu bye banyooma naye ate era bye bintu ebivaamu ssente. Oluusi bw'oba olabye nga mu butale obumu nti kizibu ogenda okutuukayo nga mazima olaba ensawo n'ensawo z'entula, olaba ensawo n'ensawo za biringanya, oluusi n'amabokisi g'ennyaanya, oluusi n'ebirime ebirala ng'enva naye nga cabbages naye nga tomanyi wa gye biva. Obadde okimanyi nti bw'olima entula oba n'olima ebirime byongeddeko nti osobola okufuna ssente singa oba weeseetinze ne weeteekateeka. Abantu abamu babinyooma naye abamu bye banyooma abamu bye bafunamu ssente. Omulabe waffe omulungi njagala kuyingiza mu kino nti bw'onaayingira mu kulima entula ekyo n'ennyo mu myezi eno oba ntisobola okufuna ssente. Zentula ze tuyimiriddemu zaalaanikadde okussaako zissaako. Naye kati gwe bw'olowooza nti oyagala tagetinga biri ebinene bino binyuma akataasa kamu ak'entula nusu kasanvu. Singa omutula gumu gukuwe nusu kasanvu omutula gumu. Kwanzikiriza ffe entula zino ze tusimba nzikiriza nga zisobola okuvaako akataasa akamu n'okusingawo. Ate sigamba buno butaasataasa, ngamba akataasa akanene. Jjukira entula eno sigambye nti no entula egenda kubanga etambula omwaka mulamba sizoni zibiri. Singa entula eno ekuwa akataasa kamu kamu ekitono ennyo ku nusu kasanvu osimba ebikolo 500 ze ssente mmeka? Kati ebintu ebimu bye tunyooma ate nga togenda teekamu entula togenda gitusanga mbu erwadde Bright nti ebiseera bya nkuba nnyo kati leeta eddagala lya Bright ogikubeko. Naye ng'ate osigala ofuna ssente. Kye kirime ekyangu nti ne neighbor wasobola okuwagira. Olima ebikajjo naye tomanyi abigula ali omu nti sikolo yagula oba lugazi sugar oba kakira oba kaliro oba kinyala simanyi kinyala ye bagula. Naye waneeno omanya akatale matovu asobola okujja n'akuwagira. Omanya nti akatale weekali matovu asobola okujja n'ampagira oba ne neighbor wange. Omanya obutale kino kyosobola nawe okwegendera mu katale weba oyagenda kugula ensawo emitwalo 10 nga gwofunyeyo abasobola okuguza emitwalo 13 gwosobola okwenoonyeza akatale. Omulabi waffe omulungi ali ku mukutu guno ogw'abalunzi n'abalimi njagala kukutegeeza nti osobola okiyingiza mu ndowooza ku bintu ebingi by'olima n'ogattako okulima entula. Ate bw'ogattako okulima entula suubira nti oba ogenda kufunamu. Entula si nzibu nnyo. Bedi gikubo giwo omwezi gumu gisimbe bw'oba ng'oliisiza nga amagezi tuba tugakuwadde. Kati eno ndikuwa paati 1 ndikuteekateeka okwagazisa zino z'endimu za myezi ng'ena zaalaanikadde okussaako. Naye kati gwe olinda binene eby'amaanyi by'oyagala okutandika nabyo by'oyagala okubanga okola nabyo olwo nno bakutene nti nno oyo mulimi w'amaanyi. Binene abamu waliwo omuntu gw'atasobola kunyumiza nga agamba nze tonjija ku nnyaanya. Kale ennyaanya tugiveewo kubanga abasinga bwe batu bamanyi nti no basobola okuba nga bakola ki nga bazirima ng'ennyaanya. Naye omuntu n'abeerawo ng'amanyi nti entula sazeewo mwanyi naze naye muganda wange olima entula osobola okujja minibox amagezi weegali ogakuwa bika ki by'olina okulima. Oyinza zibanga oziteekateeka otyo tuusanga ozifunamu akasente. Sizoni gye tulimu akatambi kano tukakwatidde oba vidiyo eno tugikwatidde enva ziri ku bbeyi. Genda olamuzeeko entula ewammwe oba biringanya bamutunda ssente mmeka? N'okataasa ke nkugambye akasanvu kagenda kuvaako. Naye lwaki? Nti ebintu by'omutuuza ffe twagala kulima olusi. Nze mbagamba nalina we nali nabagamba olunaku lumu ne mbagamba nti bw'oba ng'oli mulimi wa kasooli limako n'ebirime ebirwawo okwo. Kalugeze ng'emmwanyi, bitooke,
bwoba oli mulimi wa bitooke kati mwe benjogera namwe ng'oli mulimi wa bitooke oli wa mmwanyi waki oli mulimi obaka tugeze ow'ebirime bino ebirwawo myezi 9 waki toteekawo ebirime nga entula ennyaanya ebiriŋŋanya sukuma kabeji naye gwe oyagala kwesiba ku biri oli kulima nanansi gyogenda okufunamu nga kabanga kagenzeeko nkugamba nti weeteeketeeke mwanyinaze naye muganda wange oyingire mulimu guno ogw'okulima n'okulunda bw'onaaba olimye era n'olunda ogenda kubanga ofunamu paati twegenda okujja ene badde yakuteekateeka nja kuba engeri gy'osimamu ekinnya ky'entula obulire engeri gy'osimbamu endokwe eno ogisimba otya gy'omerusizza enjiwa ya bedi kyennungi naye ng'era kati enjiwa eri okumansi eyo twagivaako dda tuteekateeka teeka mu busaketi oba mu buveera ne tulyoka tuba nga tufumya ensigo ennungi omanye nti gwe omutula gwo kagwake keetonye oba osobola okuba nga ofunamu oli ku mukutu gwa abalimi n'abalunzi subscribinga ate likinge bw'onoola likingira no subscribinga wama kigenda kubanga kitukola bulungi logo mukyala akutte bwati kabeji ali mu nnimiro ya kabeji era waba olabye logo yaffe abamu ekigambo kiri mu kala myufu amu ya bulaka subscribinga ate likinge era sharingireko n'abantu abalala kati ngenda kubanga nkulambuzaako bwe naaba nkulambuzizaako ate wama kigenda bakikola